Bajukola batambadde mu isanga ku maduuka nga muzirya nga muziba. Buli mwezi ogwokutaano Uganda yegatta ku nsi yonna okwefumiitiriza ku ndwadde z'obwongo. Okutandika mu 2021 abakugu mu kujjanjaba n'okubudaabuda abalwadde b'endwadde z'omutwe basalawo okuba olukuŋŋaana olw'awamu mwe bayita okwefumiitiriza ku ngeri y'okuzijjanjabamu na butya bwe bayinza okuzirwanyisa. Kati mu lukuŋŋaana olw'omulundi guno abakugu mu ndwadde zino nga bali wamu ne Minisitule y'Obulamu bategeeza ng'ekizibu kino bwe kyeyongera obweyongezi mu bantu okwetooloola eggwanga lyonna. Bagamba nti kino kiva ku bantu obutamanya nti balwadde ate abalala ne badda mu kulowooleza mu ddogo. Abantu abamu obulwadde buno balowooza nti ebyekika. Oba oli bagamba nti oli bamuloga, oba oli bagamba oba possession bagiyita atya? Aliko emizimu. So oluusi engeri y'obulwadde tebasobola kumanya oti omukugu yaani. So abantu abamu abalala batekinga opportunity eyo ne babwayo obujjanjabi ate nga obujjanjabi si yentuufu. Oba oli obujjanjabi busobola n'okukosa omulwadde. Kyokka n'abasobodde okufuna omukisa ne bamanya ate bangi tebafuna bujjanjabi butuufu olw'okulemererwa okuzuula abakugu abajjanjaba endwadde zino olwo ne bagwa mu mikono gy'abafere. Abantu bangi tebamanyi na symptoms buno bulwadde engeri gye buvaamu. Ate tuzudde oti waliwo na abantu abamu taking advantage kubanga ne baggulawo centers zino ate ng'obujjanjabi tebagaba si yentuufu. Kati bagamba nti ng'ovudde ku ky'okufiirwa ssente n'okulemererwa okuwona kino kiviirako obulwadde buno okusajjuka okukakana ng'omuntu atuuse ne ku ssali okugwa eddalo. Obulwadde bwe bunkwata nnyo ne neeyambula kitegedde abantu ngeri gye bantegeeramu tejja kukyuka wadde nga nteredde nfunye obujjanjabi buli omu ajja kubanga alaba obulwadde ajja kulaba nze wali eri. That means opportunities zange z'okufuna emirimu n'abaana bange tebajja kundaba kyekimu. Waliwo n'ababa beetaaga okujjanjabibwa ate ne badda mu basawo b'ekinnansi abalala ne baddukira mu masinzizo ng'eno endwadde bw'ekula. Era byebimu gye twogerako wano tugenda kukwatagana batya ne basawo abo b'ekinnansi ne ba religious leaders tujja kukwatagana batya tulabe nti batuyamba okutegeera bano abalwadde naye babayambe okukola ki okuwona. Tukitegedde nti ekizibu kino kisinga kwerisiza nkuuli mu bitundu by'ebugwanjuba. It's one of the regions that suffers one of the highest natural disasters. All the landslides in Uganda takes place in eastern Uganda. Majority of famine. If you look at issues to do with child trafficking, highly in eastern Uganda, but then all this added together because of one, limited services availability to them. So the cases that are there, there's no one to respond to it. There's no services being provided. Mbwera kino kisinga kukosa baana, abavubuka ko n'abakadde. The population report pulls out children, 13%, highly suffering from mental health related issues, and majority of the issues starting before the age of 15. Kati baliko bye balowooza nti singa bikolebwa biyinza okukyusa embeera. I should be able to get a mental health services at a district hospital or at a health center for. I should be able to get a counsellor to speak to me. That's a very good structure that the Act sets up, but implementation is not there. Bagala n'etteeka erirungamya obujjanjabi bw'endwadde zino liteekebwe mu nkola. An act cannot be implemented without supportive documents, and one of the supportive documents is a policy. So can that be done? Can we have the policy that guides mental health service delivery in Uganda that states that when you're doing mental health, this is what you should do, so that there's no abuse, so that there's protection. The government is to protect us. Obulwadde bw'omutwe buluma abantu bangi ku mitendera egy'enjawulo wabula nga abantu bangi babula omukisa ogubumanya okukakkana nga busajjuse. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.